ese musango ezo gundi za single use anti omuntu omuno vamunanya bagabanya nache nebuza Kakalamu yeso munenya so ye munenya nache nebuza any friends kubera ko bufumita bubiri bwebuti ibisozi vera bibiri mara muzifumita muki ewa ani muzije yorode munyo kubazoza munyonyi era munyonyi mbalamo bwezifumita bubiri bwebuti okuliza music wa yagane nokwetika omuto gwa Uganda Airline mbuguno ngutwala obobugira omusajja olaba bulabe bubi waine ekiroto nditaligenda Dubai yagenze yakinamu ya ino omuntu gwe yampa SB4 balina gwe bankwasa subira nti balina mu omutima omubi ogwo tebandi mumpadde engendo omwetolanga yabimala leba nekwese Dubai olimba okulabyeko olwatuuse na simba bagimujjeeko soko male headsets oba headphones abaze baddeki social media bagambye bakubye headset wavuddemu nanya ng'atotula mu kifo kibomu bakuweemu headsets bazisotinze etukiziganya ati sinza asoose okuzijjayo okuliita nazo ate okusembayo gwosembyeyo kirabika sinza asembyeyo nalabi ne divorce yavuddeyo nazo Kakalamu wagenda na nyonyi ki sokoli ndeko hibula ekisinga ekyanesinza okwewunyisa oba okunumya omutwe waliwo esimengamu headset sezo owa era dezi twalira mwana wange yalanzimu abe n'ekijjukizo ate obusuuka bajjeko ku busuuka obulangiti bantu wadde bubiri n'esaabutu bayanguye obutunonako bamaze ne babajjako ako kadde tukomawo gundi watuddemu business oba wakuzaawo kifaananyi tuli bamaanyi naye twegaya bwegaya nategeeredde awo bagaye Kakalamu inatuula wano twatudde awo muki mu Uganda Airlines nga tukomawo class ki my business class oba yeyo ndowooza waliwo economy ne business ewo business gwe walabye yadde efaanana kingi amangu ndi musanyufu okubanga bagenzako sibuza tugende nalekyo kinuma nnyo okubanga Kakalamu naye mu musanyu bakututte sakulaye bajira safari webala kulinnyako ku nnyonyi desert safari awo tesiko tutule wano nga ffenna ffenna tulinnyeeko emboozi ekwatagana otugende tino Dubai abaana bakomentinze nga bagamba kati tulinda show y'aba YouTuber ey'omwezi guno wenaabeera yeeno kulikayo navuddeyo Dubai experience yo nga first timer because nange Dubai nakagendayo mulundi gumu nawe kati oli wagumu twenkana tuli ku draw I know muri mwenkana Alan oli mirundi emeka 3 SB4 tujja kubuuza because omuntu akunonyeza ku papazi nomuga siri mu gwanga ndi ku naifu mu dakika 2 naifu road so experience ya Dubai yabadde etya Kakalamu the answer kyenyinza okugamba nja kwebaza Katonda olwekyo kyeyatufuula amina tetuli CF abali awo nti tuli special nnyo mu balala ne Katonda yatukuyetingira embeera n'atwawulira mu balala kati ekyo nja kyebaza ku lwekyo kubanga ndoza twagenda ozaalibwa nga tuteekerateekera ki kye tulina okubeera efairo yaffe Katonda yagikola buli kimu kye tuyitamu jaseebeera ddire naye nga ndowooza oba oteekeddwa okubeera ng'okiyitamu onako olwejjo nabadde njogera ne Faruku yankubidde Sakozi ali atya ali okay that is good nanga kulika ye Dubai nanga kati nkwagala ko wano mu America koze Faruku America simu nti buli maka gasa asangibwamu I know nanga ekigambo kimu yambuso okukkiriza that is very good good message nanga yambuso okukkiriza ejja kimakinga otherwise nja kuwebaza nammwe wenanga wetuli kyenyinza obbagamba nti titwenyoma tusigale nga tutambula naye omanyi bwe mpulira I know olowooza mpulira ntya abamututte olowooza mpulira ntya owulira nti mulina omuntu gwe mwacreatingira room kubanga tukize tugaane tukulabirako olwopasa bali wana wacreatinga omulandiro omupya ogwa YouTube nkola ku radio etunda ddoboozi
Lubogola Simba Pologoma yeddembe YouTube netunda ekifaananyi ebyaddala nze nava ku TV nakoma dokola ku TV tewali ku TV wali ku TV sirinda ku TV tena ye producer we nga kola program HGTV Delta nga zinda nakomako omwe yayambadde kino ne mugoba nza kugenda ku mpewo ngamba kati okudda ku TV si abantu kirisoboka nadda mu kamera akomyewo ku lwa YouTube so mu Dubai kive Bulaya Afrika byogere sho nungi Afrika byogere ekisize okunnewunyisa Kakalamu yamaze ennaku 3 yagenda mbuya waliwo yabaddamu kyusa tikiti asigaleyoko $1 njala bamita $1 n'agamba nti waliwo bamita basiima ne twasanze ekiro ekyo ekyakisanga tukuma ennyonyi yaffe yali ya ssaawa dipacha yali ya ssaawa 12 ez'okumakya omukyalo oyo twamu meeting ekiro ekyo nga tudda twamu meeting saa nga 8 ogw'ekiro nga bukya naga abakyusiza ennyonyi naga tugenda kera we twagenda wabagagagamuko eyo gye twali yeno bada gyoyimba Marina twagenda ku boat cruise naye eri gye twali simanyiwo naye bantu waliwo nalaba nga kifo kyesudde naye nga kirimu agamba akukyusiza ennyonyi ko gwe atukyusiza basatu gwe Keizi ne Isima all access ne mugana Isima ye n'agamba talaba kimupakuza kumutwala kiro tugende tukyuse ennyonyi ko gwe ababiri ne tugamba tugende so ne tumaliriza nga majority esazeewo edde Kampala so mwagendera ku demokrasia yesebu naye atugambye nti Dubai yamutama mangu yali okutamye nenne ebyokukola bingi Kampala mazima navayo ku radio nga nsabye ennaku zaali 5 that is very good nga manyi ngenda kuvaayo ennaku 5 naye nga manyi nkomawo ku Monday eno ngenda okulaba nga tiketi gye tulina etukomyawo nga 7 I think nga lwakubiri enyingiramu olunaku lala lutya ebyo nga simayi wakubiwoza ate wenayingiramu olunaku lulala office ekikulu nnyo ekyo unetondera kyonnimi mbu Dubai yabadde kutamya Dubai tatama muganda wange waliwo wanyi wotalambudde SB4 napereza message nangamba oli luddawa eyaddamu message yali mulala engeri gye yali nze gye nali simanyiyo we nali divorce eyandi okumpi n'omugamba era divorce namuddamu nanga tuli wano ku Venom kirabu yaba Kim ne Ram we tuli SB4 nagamba kale nyenda kubalaba enkeera nenninda teyaddamu SB4 agendanga naawe Dubai agenda kubulako tuliddamu mulaba odamulaba muri Kampala nagenda naawe nali mmanyi atsage tubage fenna ono yali mbakanyamabe ze nali mmanyi bututuuka Dubai agenda kuntwala SB4 ye kyali kimututte kulaba kanyama nedda kyali sebo bakanyama bebani nedda waliwo oli mukwano gwange TikTok kanyama akola bwa njagala mukunda sagala setuka njagala nanga wesakala papa kati banaye njagala kwebaza SB4 obikoze biweddeyo abantu abajjawa Kakalamu muganda bamuwonize nno mukuba abaana bawali egonde Gaza kanyama opapwa bagambye bagenda tebatusobola jala trophy akumachi eyo anyumira nga azina trainer nenga by the very soon I never fight him no nesi ogenda nayo gendo jikavalinge muno ajja wano ngena mulira ngamteka mu sente ogenda kola ki namuteka mu sente okay abasomere banyabo tuli ku SB4 tuli ku Uganda byogere Africa tuli ku ne cruise exclusive nga kwotadde ne extra digest mugoba nsonga SB4 media ogameji SB4 media jesokedeko niceness just thank you so much banna fedwasodde okubawa bamu Saimo oba Seimo official obudde wano wetushootingidde agenda ku mpewo that is ku yaffe nyini Terefina producing anampijja yes oreggulo divorce tetusobodde mufuna yakava Dubai mukosefu who else Sarah Henza tetusobodde mufuna naye so netugamba nti nga bwe twabasuubiza nti buli mwezi tujja kukola show tukaka tutambule ne bano abamu tebasobodde bambi kwetaba wano enkuba yakedde kutonya mu ggwanga Uganda wonna kyovulaba nti naffe tutuuse wano bit late
eyo si excuse naye enguudo jamu oshegeera n'emmotoka ezimu tubalina nkadde olina olinda enkuba n'ekyamu oyinza olinnyawa kyamu ate bwegwako kinyaginyumidde tugende mbolambola emmotoka ezimu ki tuyina nkadde olina okwegendeza ng'ogikuba mu mazzi anti ogikubamu lumu bwevaayo tejja kudda Kakalamu ntandise naye emmotoka eri mu mbeera ki motoka yange guno omwaka mu myezi ng'ebiri yagikyusa lwaki yalakyusaamuuko kubanga buli bwogenda mu maaso yoyongera okyusaamuuko bange ku ssimu yiino Kakalamu olugendo luno terwamusaze akwata iPhone 12 Pro Max 14 ino 12 Pro 12 mpola mpola Alani naye toyogera nti ki nti alese oyagala abipostinge umise so Kakalamu yakomyewo okuva e Dubai Kakalamu abadde Dubai n'abantu babadde bangi era banyumiddwa era buli kimu kyatambudde bulungi n'essaawa yafunye essaawa aliwo omwami bamuyita Jack yagituleetera ku Luwombo restaurant n'agimpa yagibaleetera bameka yamanya nti twali n'eyisima n'atugulira ebirabo bino babiri nga bifaanagana ebala essaawa ziri saa meka kati nze simanyi alanyi ziri meka naye lwaki tovuna saawa zino saawa z'ebinamba zino eza digiti saawa z'obulimi zimenya saawa z'obulimi zimenya kali mu mmeka akawanvu kyobomanya saawa ziri saawa 10 dakiika 20 amaka sitonyumye Kakalamu olina omukisa ebyaddala akawanvu kabadde mu mmeka ankoyebula Kakalamu olina omukisa ebyaddala bage ku ngatto eyo engatto Kakalamu gyayambadde nagyegulira naginyonya Dubai emirundi ng'ena nga sigiraba eringa bibiri dira mu bibiri emitwalo 2 amadde yaddira mu ngatto tezirabika amma Kakalamu ze ndi musanyufu gy'oli walaayi kubanga wagirinnye era kyali kinuma nnyo naye njagala nkutwaleyokko gwenga gwantutte naye tetunaddayo tujja kuddayo tugenze kulambula tewali tabu muganda Kakalamu mukisa gompadde nyonyi kizootadde mu pipeline kati eziddako 223 ono Katonda singa nyamba nambula esinga ye UK eyemu singa ye Canada ezo bbiri eya America nesembayo endala tujja kunyumya ogenda okulemera walemera wa ola bano tebagira tebadati mwagambanga bwagende America tadda sebo tewadda nzuno amalayo bbanga ki zaali weeks 2 omuntu akugamba abo basiru bakola batyale yakomawo ne Faruku nayogedde naye nangamba akomawo Faruku akomawo obadde obuzaala ni kibuzo ki ndi yalemerawa teyalemerayo naye yagenda UK twalinayo ku papazi naga agenda wa UK naye akunakoma oti yamalayo nabbanga liri kyali kyetaagisa okubasiibula nasiibula UK nze yabawerekera bano nali nabo paka ngali mu mbeera ki mukwano gwange yali mu mbeera ki yali nalaba lwaki wajja otabuse olunaku olwasembayo ng'olinnye nnyo nange nakyantuukako omanye kutege mwesembayo nalaba Alani ng'ajja ate ndisetisizanga waliwazisigaza ate sola tula sawa ezo zana bunyonyi nga uli ali frustrated kati nga simanyi nga omusajja agenda otambula ono yekalakasa nange lwantuukako natuuka time esembayo nga sina ticket tena kuntukako simanyi printing nga mpulira na stress natukira ku time yennyini ya cheki era musenatera n'okugwayo zinategera lwaki so tewamunenya nakijjukiramu ono kubanga yajja nga atabuse twasooka ne chosen beki nekubira negamba n'oliwa natukako neseraga owayendeka nkyo nempulira nga alinga agamba oba sigenda ndekeyo nga nayo natuka nga basigenda Dubai ndekeyo otabuka waliwo otuka time n'otabuka nga lwo ebintuntu obutonotono obwo obukudireringisa ate ng'olaba obadde omanyi nze bwe mba ntakinga flights in most cases either mbeera ne airpods oba earphones kubanga ennyonyi eyo embowa
simanyi kulaba filimu ebyo filimu ebiri muli ebinyuma nabeera ku nyonyo olina muvairota wano nalaba kawa yali alaba chaplain ne bateke musime chaplain atekemuko ku chaplain naye nga naye fala muzibu sibitegeera nyuma agenda downloadinze kamiliyoni wange music wa kamiliyoni kuva eri namukuba nga bwaddamu paka kutuuka Ibra nkubuulire ennyonyi eyo enyuma nnyo ng'olina ekikyo ky'ogenza bw'oba olina tablet genda ne tablet nga kuliko movies zo nga njogerere si njogerere ezinyuma nnyo ate n'oteekamu ssente nokyajira n'okwogera ne kukulema osobola n'okunyonya okuva wano Uganda paka Dubai bawonaona gy'ogenze nga ne korona intovuddeeko nosaba okyakirinya n'abantu ne video ekyo kibeera kitya waliwo omusajja yatusange nga tukomawo nga twaveerize nga mmanyi ennyonyi olubo situka sirinda nakugamba musimanyi jjako simanyi teeke nze nezajjirako kyekyo kyerali ndowooza era ne tusikuka ebana ne wifi yaayo ani agikuwa anti ofuna olina kadi gwende mu banka account mu banka olina visa card yenyini ye password oli mu banka Kakalamu Central Bank yeah okay nina kadi gondiyo yeyo wifi yo kutoka walita oteka pin code yako yito mwana akwalamo mugambe kadi yange yino nga wifi nga bajja ku sente zo bayangambe andi nagogo ino ujikoze taziba nyingi binako osasudde ennyonyi ate bajja ku sente zo zennyini oza mitwalo ng'etaano owaayi mbwana kuze n'abawadde ate nekyetaano ne video call n'okola ne live n'okola bulina omuzannyo gwe muteeka mu nnyonyi naye nga ekizike kigwa owuliriza mu kamiliyoni ekizike kiba kitono ku Kakalamu data bwewakozesa okudownloadinga films ogenda okukabirayo nali ku wifi ya radio naawe na downloadinga ennyimba za kamiliyoni nagenda nazo nga yali wabwereere nakati bannaye nze okwebowa sasula nyo onenda ebyenjagala naye Kakalamu mitwalo etaano mitono mitono kituufu naye ono yakiŋŋambye kati njakigezaako eddako gy'ogendako yonna eyeyukuba Amerika teekamu ekyetaano obeere okwo ekyo kikolako Emirates kwokka Uganda Airlines bwe twali tudda mulimu abasajja abalinga Sebbanga ababeera nga buli kaseera batambula bajja bamanyiire ennyonyi Sebbanga atambulatambula nnyo ku nnyonyi Uganda Airlines Sebbanga mugezi nnyo muganda wange twatuukako ngamba okwetala mu nnyonyi oba ogambe waliwo abasajja abeera mu nnyonyi nga beetalaatala batwetalirako nnyo Sebbanga yeetalaatala tatuula ati Sebbanga yatutise emigugu gye alina gikyekingako otutudde kati alina n'abasuubuzi banne be yalinga nabo kati omusuubuzi oyo bwe yajja naye twali tutudde n'alyoka atugamba temuliko ku WhatsApp kosikula nagamba akambateereko wano n'atuconnectinga ku Uganda Airlines so mwajja mukyatinga naye nga almost batwali batulukana ndowooza tulukana yeriweeyo oba Kenya Rift Valley Lakes ezo nalaba we tuli n'aconnectinga ne tujja naye nga slowing ate bwetyo naye nga mwaliko nnyo Kakalamu ekintu ky'ennyonyi kino tukinyumyako wano muntu obweru yayinza olowooza lwali but it's reality buli muntu aba n'olunaku olusookera ddala okwetaba mu kintu buli muntu alina experience y'okusooka okulinnya ennyonyi okusooka okuvuga emmotoka essimu ebintu ebyo byonna Kakalamu bw'otunuulira ennyonyi eyasookedde ddala ya Dubai Fly Emirates gye twalinnye ogyongeramu ekyo neme kukireka nga kiranginga nti ennyonyi eyasoose nsonga mbe ntya Fly Emirates gye nalinnye so okay Kakalamu bw'otunula n'oddamu emabega wali n'otunuulira ennyonyi eno gye wasosolinye ya Fly Emirates ogenda e Dubai ne bye wakozeeyo byonna ne bye watuuseeko obyatubutinga ku ki soko kidem success yo eya Emirates taking your first flight to Dubai Qatar of Emirates because ebirooto bibaawo n'ebigendererwa naye kino okiteeka ku kikyo kigamba nti kino kyekyakireese Katonda bwe kusookera ddala nange nkoze nnyo n'abantu abo abatwaniriza
ati bafuddeyo ku nfaanana ku neeyisa kikula kya muntu ne batwaniriza nga bwe bali. Nze nkyogera buli kaseera nze nalabyeko ku bantu abamu nga bagamba ndi hapo okubanga Kakalamu olinnye ku nnyonyi. Nesooka nzira mu buliri edabadde ne ŋŋamba naye kati balaba bano bayinza okuba nga bambinga ne baganda baabwe kyebabaagalizanga nabo naye bali ku nze nze gwe baagaliza alinnyeko ku nnyonyi. So bintu bisatu empewo ekuyiseemu amaze n'okukkiriza Katonda weesinze oyo nange nkoze nnyo. This is called a British court. N'abantu bennyini nnyini bagiyita batya? British court. Wagijjeewa? British. Jojo teyazze. Britain. Ani? Jojo. Bwana ekanzi. Genda nabyo. I'm having a running stomach. Obuzibu bwa kooti efuse kooti esaatu byonna nga bibiri yabulirwako nempale naye nabanga ey'omukazi eyo. Okay. Eyinza okuba naye ya Jojo. yagimuwadde ayi kayimuwadde byonna. Okay. Naye mukwano gwe alabika kuba ne UK na mulaba bakwatagana. Mukwano gwe. Ne UK no wali gifase. Kani ne bankoli kimondi banaaba bakigasse bapromota abali basobola bigatte okusinga. Because Richmond n'omukyala Mary Ngabire batwala Afrigo mu bbanga eritali lyawala. Ate baali agadde ttiimu eggumidde. Banaaba bampadde omukisa sobola gaana. Kale ku ofiisi ogenda saba bbanga ki? Ku radio. Boss Mandevu yabimanyi munyonyola ne tutula ku ttepu. Omusaba omwezi. Era omama fiira. Nina omugamba nga tugenda SB4 nzizeeyo eya ticket. Tojesimba mu eyo. Ye Dubai sola jesimba mu naye yeyo. Ticket ye Dubai yakumazeeko mmeka? 1.7. Kakalamu ina sente. Na waliwo yampaayo ku $400. Yazimpa bubi. Omukyala mulanga ana saloon. Kamita rona yampaayo $400. Endala nezitopingako. Toyina sente. naye ekyatulisizza obubi oba tuli ku Uganda byogere otwage ekivuje mwagenza okwata wakipositinze ekivulu kyabaddeko ku vibes yugi ate Uganda byogere gwe wagenzo ayo music ebivulu bibeeramu music ze sina kunzikyola n'ebivulu bya Uganda nositeekayo nnyo bivulu byawa wabivaako nabivaako ate nzungire Dubai olaga audience nga abantu bayingira otuddemu awo abantu babaddeyo. Kakalamu emmere yakuyisizza etya? Kati nalidde ku mpombo Haji Hassan. The Rocks. Haji Hassan owa Mpombo restaurant. Yampadde mbadde ndyange ekyennyanja buli lunaku. N'ettooke nga kwerira ebbali. N'ekicupa n'ekijuice wekiti. okwaniriza buli era bwe natuuka n'agamba Ibula, SB4, Alani Kuluzi, Divoshi, ani omulala gwe yamentioninze awo Kaye Wizidomu n'agamba abafuuka dda famire gwe abadde abulayo. Bwe tubeera e Dubai era nkubiriza bannayuganda abali e Dubai n'abateekateeka ogenda e Dubai muli ewa Sani ku Mpombo. Ogenda bayitawo batyawo Montreal Hotel Montreal Naif police kasogisa what chemanga wa Naif police ne ogenda bugenza okubania sinobuza nti ku Mpombo yewa so emmere ye bera fresh ne bana Uganda mwe bali nze bana Uganda batasizaako emirundi ng'egi nga mubadde ki nga tubuzeemu okwebya ddala wabadde nani twabuze wade nani nekeizi ezo ensi zakula obula yarese ekyenjawulo waliwo amemba amaganda sukali ndizi ebinyeebisiiko byako kwegamba emmere yasani ebeera fresh eva Kampala ku bbaga bagindeetedde gwasose okulya bbaga mulamu bo musajja wange gundi ono bamita David Kalemera wa Throne Music yatwalako ku Sky awo n'olya bbaga Katalina kando nanga saba kyoyagala ngendo laba abali around bakisabye leeta awo nakiryako kati nazzeemu kiryako eri bbaga oyinza gikubira otya omuntu ekifaananyi ali eyo nga tagiryangako nga tagirabanga nako nga bona drawing ekifaananyi nti muwogo akula bwati chapati kiri kigaati bakisalamu ne bateekamu ebintu isa mugaati nga bona alaba ekigaati ekyameka
esha kale kaita chum isa kagati ka mwana aka okasalamu lotekamu ebintu nto binyama obuntu nto atokirya boti oluma bulumi otya ne muganda ndoza mubanga tononye bisolo gejja obudeyogeze wawulira otya kati okay no ngamba omubiri wait wasayogedde nnyonnyo badde banfaako nnyo ndoza eri adongo yabanaku enki baga lwaki twagiridde ku breakfast kati lwaki oginavuya nti yabanaku nze oli abindeetedde nga bireeta ku makya nga wabituleetera ndowooza bya breakfast alina n'ekicupa kino ekinene ekya juice okimanyi ecupa zaabwe ozimanyi ezo bagira bulungi nnyo bapaakinga bulungi nnyo kibeera bwe kiti kinene bwe kiti ne kiwetamu kati waleese wakomyewo na kyakulya ki tewali byabadde mu lubuto enyonyi eno ng'esituka yakuyisa etya boy nze nali mmanyi ngenze bulaya kufukeyo mawuwe obayakozituka nowulira nga walinga akutta jambi asaze mu bwongo bwe nawe yawuluza obugenda okudda nenga kakyatiraba mbadde nkayali angagenda bulaya ngenze fuuka mawube alwaza ngeze bulaya kufuukira mawube sikitegeera nakamu sobango wadda mukusituka walinga gwe batemye obutwe nga oli olabanga akulinako ettima olaga wagwe nawe muyenda okukolako mu Atlantis atulanga Uganda bangi nnyo akola mu Atlantis eyo era Dubai naye nga yewota pack ekyasiza obulene mu nsi yonna mulimu rides ez'enjawulo ez'amaanyi otula mu kipayipo booti neekutwala neegire oze obyetaaga ebyo tetusukka mwezi guno gwe kakkana kale wano mukukka yakuyisiza etya osaafunye buzibu naye mukusituka wano kubanga naye twali tukomawo nga tuva e Dubai yagenda nesooka ebeera bweti ku ttaka nesooka esiriikiriramu nebeeraawo esekendi nga 5 eryoka esulamu omusajja abadde atyono kiki kyaliko lutano kiruno ne tuli naye nalyoka akisitula luwewo n'akaddamu kalyako omusajja yatemye ejjambiya mu bwongo oba yadde ayambadde atya mukutwalezaamu wanyumiddwa nze nabadde ngenze kwejjako kikuwa ekyo kyawedde so wamenye enjegere kati wakutudde enjegere eyo yamugamba wona alinyonyi toyogera kati nsobola okwogera nze mamafyana yakiŋŋamba nasooka okulinnya ennyonyi nangamba kati SB4 okutudde ekiko ekibadde kikuliko ogera gyo nnyanga bw'oyagalidde kalina Kakalamu nawe nkikuuka Kakalamu omulimu gw'amawulire guno gwe walonda okyejjusa okuba munnamawulire nze okusookera ddala nze kyenkola kyenasoma kinali njagala byebintu ebyo bisatu yonna era sejjusaako yadde n'olunaku n'olumu nti oba lwaki ndi mu guno omulimu ala neyafiiriddeyo yagenze agenda kuddawo yakomawo okay tuli ku SB4 media tugguse ensonga tuli ku Uganda Africa byogere tuli ku cruise exclusive tuli ku extra digest mugoba nsonga lwaki tusookedde on the note eyo because muganda wange Kakalamu ne Isma All Access ne Keizi babadde for holiday wabweru w'eggwanga Uganda holiday/working neddagala sirwanga yeah that is Purple Party team ntumirako Linda Lisa Mukasa ali tweet nnyo ali kiriya bami talina buzibu that is very good mukwano gwange kati wali ogenzeko mu governor nengenda kusaka mawulire siri mukyakaze nnyo ngamba governor ey'ekiro ey'endongo sigambe ey'emisana press conference kati Linda Lisa oyo mukyala wa Douglas mwekwate akutwale mu governor sina kyenjagaza governor ojeetaaga gwe nga reporter wa entertainment yoyina okgenda mu bifo bino kale nyamulaba talina buzibu njagendayo oku naye nga ngendayo lwakuba gwengabi ogenda ku muziki owulire ku muziki ogwo obuguba ogugola ne klasi y'abantu ebeerayo nze we nasooka okugiyingiramu waliwo yankubira ekifa ankubira akasimu kiro 8 mukyala waali eno bamusitudde lwasooka ogenda mu gavuna ngenda okutuuka nga ne bakyaliire
Abula siriva banaye. Olala mbe wote kukula mutumbi. Yankubire simu. Eyo labo na simu manyi. Alo. SB4. Nzamma ndi mukwano ngo. Na yambanye mukyalawo. Aliena ba mositu de. Fe engombo ya fe waka. Genda. Papa. Nenda kudaleti mukondi out neba chali bano kali mama. Ule yakankubira kasema nze neba. Eche simge uruma. Alo. Onange no. Nzato manyi. Enze nkomiriwa. Chaba mukola. Tugenda mu simu amateke namba za kumikutu banange. Tugenda mu governor chaba mukola. Nagamba ekichi. Nanzija yo kakatokale kapena akaja Dubai nyembala churuta ngano kuyingira. Nogena ngole sima. Nengenda wali eri. Acha ichera no kuyingira. Nochi wayo. Nenda. Nasanga ulonanga bamanyi bachaliwe. Kirageza nyukira nkubide simu manyi. Esimu yakugugumula yakutwala mu governor. Bana soko giyingira. Nengamba ujo yeno ne abala SB4 lero koledo lako. Era be kukugumula mutumbi. Naludo gira. Naye Ibrahim wano tuogera. Naye nze mbabulira n'abatulaba bali eyo bangi. Banja abambali mu America abambali UK abambali Sweden eyo yagenda naye ng'agamba lwendi ddayo Kampala nino genda ko mu governor banya batanyira ko governor wane Kampala first class omanyi governor yegoba negoba governor ogendayo no uya bulungi nolabika bulungi notalabikira bulungi musajja naga naye bera class ebo kujikuma ebbangiro lyonna governor bagoba nena mabala bagoba corporate bango bako mu bara yali awo ko Tirupati baguru yali Venom ebiseera ebyo banga bemirundi eja nga kyekigobya simanyi baba usana mulabikira gubi nga luwe ngene manyi nesunye mali luwe ngendayo ate nga tayogera bala bwati olwo kitegeeza kyekyo leka bantu bayingire gwedde eri wanga baba usana mirundi ebiri waliwo abasookanga wano ngo bayitako waliwo gunere gwalitulanga guti mu ntebe oyo kati nga yasembera ddala akimala ngo akulengera eri ojaba oli mu lukuubo nakola ati tayogera takukizana n'omutuuka nze mu 2012 nagezaako yingira gavana eyo omusajja eyakuuma ku mulyango yanko ibana ekintu siri kyerabira ku gavana 2012 anti nga mpulira buli omu ngo abakabe babeera mu gavana anti olwo nina olusigiri mu njagala basita lwaki togenda eka kati ebbala endala yali entamya ebbala yange nnyo nga njagala nnyo bagita Casablanca walinga ebbawosanga noyita Musa yasookera ku Grafters kati Musa nayingala nga mukasa nga nawe ntuula somewhere naye muka soda omusajja mungansanga ntudde ne kasoda nga ndi so naye sinaba kuwasa nga mbeera ku simu yange nawe ku film wangu ne kasoda nga nkiringa kwa nza saa 12 yangamba muka bali kumala nonjaga kasinya ako kunjaga simanyi nawe wali onywaki nali ku kasoda nga ka simu bwiti ndi kubala baka ni ku simu yange na ka movie mwe chatika ku WhatsApp akasanya musajja najja ambunya onjaga yimuka nenyimuka fuluma nina kuita police ngana nisiba ko kunjaga sija nafumya Casablanca nendo za biwe bagamaje zivo mbone mukunywa njaga nendo za biwedde neko ba Friday nende mado na ku night kavuyo besere yanchale ku TV neyo komawo so yana togenda kuyingira wano togenda kuyingira kati waliwo abayimbi basajja ku mentioninga abachali bange mbande wabulunga baja ate bwe kikibi sijanga nyo kuyingira wena ekitwalo kimuwe nengamanzi ninye boda ya nyo kuva ku muganzirwazi sikaza mutano zinzize emachinde ate kwalo mutwalo gwo musajja ate nyiko tongulalo ngumuwe ngala Casablanca sijja kujiddamu tewada kukasa naye Musa yonna jo wachakalyawa kudieni ya kamili yokka ekololo kasa yagwa sadda mu mabala DNA yagwa ateriwa no bala zigala ute zigwa kali yaggalawo ate so okugalawo kasa yaggalawo okay eyo nga tuvuddeyo Kakalamu mu kusiima abasajja gye tubadde tusiima balisa badagalasi dagalasi musajja mukakkamu salute ne Kimo musima Kimu ramu
lwaki obuuza ekibuuzo bwe kityo ashiri quality be wambala ngoya mu no owayega tugende yeyo amayogera mbadde ngamba sima abantu bo ashiri quality no yamumpa namutuukako nga mukyala mukakkamu that is good tukwatagana naye ne mugamba ayogera oluzungu lungi twayogeranga Luganda olumenyefu naye twali naye muki ashiri quality muki muna Uganda muna Uganda naye oba mukyoli munalongo simanyi mukwano naye mulaba ku social media mukwano gwange nnyo that is good era nabaddeko naye ku mpombo nga taye bulungi omanyinnako zino visa za Dubai zakyankananyemu ate omwana akuwa visa akwasa nomukolera visa aba agala visa ye baba bayawunsinze oba ki kala nga kimulumya omutwe kwefandinga bambi naye nga nkyali mulungi nnyo ashire nkutumiddeko nnyo inshallah mumulaba ku social media ani atali straight kyovola banze bano mbadde ngamba because buli lwogamba nti gundi ali straight nnyo kati ani atali yampako ne visa yabwerere by the way that is very good nengenda that is very good oba nanga nampa agenda kuluno ajja kuwala kuba nti ashiri quality tukutumiddeko DJ Ram kutumiddeko nnyo nasooka girabira kuono ya Dubai yatabuse visa kati gwe wagifuna otya mukisa waliwo gwe bagimma Kakalamu waliwo katonda we yamu waliwo yali akolera Dubai nadda n'agisaba ne bagimumma nakati kyali mu Uganda yakasa emirundi yajja bagimummi ne Dubai ema visa byazeemuko bakumye naawe bado olina okubeerako byazeemu obuzibu waganye sagenda bugenzi kuba twali tujja kuba bangi twabaddeyo ffe twamaliriza twabadde tumala yali teyeetagisa yadde akaveyuke okay eyo nga tuvuddeyo tutunulire social media what's going on in social media tubadde mu Women's Day akaggwa anja kutandika na SB4 olunaku lw'abakyala olutegeera otya bw'owulira International Women's Day what comes into your mind era nga luli nti olunaku lw'abakyala naye nze wenalabye ku lunaku olwo wenalabye abantu ffenna nga tuli mbuzi ebyaddala kaliko n'enkofiira ojja kumala owe n'ensonga lwaki nga tuli mbuzi wembeera ng'amange yanzaala mwagala nnyo mukyala wange gwe nawasa mwagala nnyo lwaki ndinda lunaku lwa Women's Day mu posting nze jjajja wange lwakuba essimu yange waliwo gye nagirese ekifaananyi kya jjajja wange kyekiri ku profile kugundi ku wallpaper nina omukyala era naye akiraba kyekiri ku wallpaper lwenjagadde mu postingira tolinda lunaku olwo era nze ku lunaku olwo supposing nga kifaananyi kyonna oba kya jjajja wange oba kya no so kyakirina okukolebwa ku Women's Day Women's Day tusobola okubaposta naye tetukisussa nnyo okupostinga amawogo eyakkuza oba eyakuzaala ng'omwagala nnyo tolina lunaku olwo mupostingeko lwokka beera ng'omupostinga sipostinga essimu yo mukifunye otaka boyfriend wo nga wakamufuna mwezi gumu olw'okuba olinako akafaananyiko ng'ositudde bebi nayombera omwana wo omwagala okusinga nze n'okwata ekifaananyi kyo n'okijjako ng'olina bebi wo otekako kya bbaawo oba ekya boyfriend wo tekako ekifaananyi kya maama wo ku profile pic oba ku wallpaper. Thank you Alan. How do you understand, how do you cherish, how do you celebrate Women's Day? Era bw'owulira ekigambo Women's Day 8th March what comes into your mind? nina side bbiri ekisooka olunaku olw'okucelebratinga nze nkitwalanga olunaku olw'okucelebratinga abakyala abazze bakola ebintu eby'enjawulo mu bulamu bwo gwe ng'omuntu thank you which is okay ne bye bakolerako naye nina kyasikiriziganya nakyo naddala amakampani naffe abantu kyetukozesa kansuke ku makampani amakampani agamu ku Women's Day gaddira abasajja ne gabajja mu positions ne batuuzaawo abakazi bwe bakolemu ku lunaku lumu kitegeeza bulijjo mubadde mubalaba naye tembakkiririzaamu so olunaku olumu lwe mubatuuzizaawo mwagala bakema
mwagala kola ate ngendo lwe batuza ebyaddala twogera amazima tewali kye bakola just formality tewali era kye bakola oli ne bajjayo omukyala musimanyi bamutuzizaawo nga MD simanyi bakoze batya naye nga tewali kyakoze olunaku lulamba talina kiwandiiko kya sayinize talina mukozi gwawadde singa nno bagamba nti kale bagenda mutuuzaawo ayambuse emisala nga bw'ayagala kwolwo onfuna sikkiziganya nakyo bateekawo ne ba MD bani no kampuni ez'enjawulo zikimanyi kampuni ez'enjawulo zikimanyi bakoma kumpewo kwe bateeka ne bakola amajani naye tebasobola kwawa MD nedda wama bali eyo mukimanyi abakola mu kampuni ez'enjawulo kampuni ez'enjawulo zibimanyi ezikola ekintu ekyo tebakikola mu bubi so Alan 8 Maachi olunaku lw'abakyala mu nsi yonna lwakusanzeewa olunaku lwansangidde ddala nga ndi mu field ndi mu kuyiriba content lwansangidde ddala nga ndi mu field waliwo ekyendi kasooka episawo kano Kakalamu omusajja wenna ng'oli eyo tomala kuwenda olunaku lw'abakyala okufumbira ku mukyalawo kakyayo oba ekyemisana bino bibikolenga mu bulamu bwa bulijjo nze obanga manye mufumbirako naye gwolina olunaku lw'abakyala weekeje ogende mu katale ogule ebintu nedda asale ebitungulu nga binene nga biringa ebigenda mu muceere gw'olumbe ate twafumbanga mu buto baffe basajja bebeekoza n'oddira omunnyo ate n'ogwiwamu obutto mbutomanyi abantu omukazi naali ote musajja tamanyi kufumba webale nnyo Ibra abantu kuimenizidde amaka nosanga MD badirector b'amakampuni ab'enjawulo oyina maid oyina ba maid abamuyina ba maid abamuyina maid ku kampuni ewuwo nogenda noteekayo omukyala for formality abatekinge for positions bikyokukiraga naye ewuwo maid ye nga tawummula mbawummuzeemu abagendeke kwaya bo ku mirimu bawummuza naye ba maid tebawummula Alan oyina maid sina maid lwaki nkyali muvubuka muto twekwansaganya towasanga nina omukyala lwaki omumenya ngaki Alani owaye tukyali kumbyafuna nze nina dadi waffe nga tanava mu bulamu bwansi nawaberako omukyala wange namuwaabira kwoza ngoye nze wenkasita nkusanga mu baafu ng'oyoza neumalungakanya omuvunaana ki lwaki ayoza namuwasa kwoza ani ayina okwoza omwana SB4 njakukuba oluyi ebyaddala sokoleke ate nze mukyala wange sande ngolo lwatakoze ma abeera busy mufo kyokebakamu otuluye teeraliikirira agenda matende n'okwoza okay kanzire wa Kakalamu how do you understand Women's Day how do you celebrate Women's Day nze lukyanga olulala nempulira buulize Women's Day ngenda okuwulira gyenkolera butandika okujja mu bwongo bwange nti olunaku lw'abakyala nga batandise otuuzaamu ono bayise abakola amajani ne babatuuzaamu ne babateekamu simanyi oli agenda okukola shoyo noddayo waka n'owuliriza byakoze buga vai so mukyala Kakalamu olina omukyala omwana nina mukyala ng'oyogera gamba nina nawa byatagalamu wabiribulungi naye tumanye baana bwala bali eyo bakwetega naye mbadde nsaba Kakalamu mbadde nsaba omusajja ono alekera okwadilibinga mu bigambo simanyikyayagala owa ekiki kyofa abantu olina kwogambya ngamba so Kakalamu wange Viera Nalubega wow ne mama we ne mama we yamuzaalira ejali mubeera mwenna mbuuziza bubuuzi naye ng'obuzibu bwonna nyonyi buuka naawe katotola buuka je muluma kati walinya esaawa 7 mmeka simanyi ogendera nda awulowooza munange nno omuntu nga tayagaliza newabeera n'akawumbi n'alaba mukalamoja nga bamuwa ekyebitaano atomera oli asibula
Kakalamu oloza lwaki watudde kumpi nawe nadduka namu sima kasitoma kabani nadduka n'avaawo oli alaba Mukalamu n'amuwa eky'ebitaano naye ng'alina akedi Kampala Road. Kakalamu olaba amazima gajja kussa olaka wakola tomanyi kulimba sebo okubiriza omuntu alimbire ku mikutu gino gyonna. Nenda Kakalamu alina amazima mangi era tetwavuddeyo dda nakunyonyodde obuzibu bwa nyonyi wayakulumiye akatakuwerekera nga ogendera nani gwe tuwamperekedde olabye abantu wangamba lwe mwogenda mbona yamanyize ku lugambo lwe naliko tapostinga posta nengamba ngenda tewagira yikinga sategeera nyonyi ki. Kakalamu tubadde tulikyali ku International Women's Day. Olunaku luno abantu luvuddeko olutalo luli ku social media olwaleero luno. Omukyala Cindy akoze posti atweetinze ng'agamba nti abantu abayina okubeera mu movement ya feminism bayina kubeera abantu abali straight ngoba bafumbo bali ki naye omuntu nga ali mu ludda luli olulala takkirizibwa. no comment toyinawo comment. Alan nze seetirira kiddemu kati teweetiririra kati ogenda ku nziremu ki kyoteetiririrako. Kakalamu agamba atya nti sina comment. No kikkirizibwa mu mawulire no comment. Nze kinziremu bulungi. Njagala kusoma gundi ya Cindy eri ku social media yeetala. Cindy nga agamba nti atutte ebbanga ng'alowooza kikyayinza okwogera ku Women's Day. Wow. There you go. Tulina essimu yemu naawe. There you go. Eri 14. Bajja kunyamba bajja kumpa nange. There you go. Okay, you know. Okay, agamba nti since the other day I was wondering what to tell women, specifically for Women's Day. After a lot of thought, this is my message to women. Unless you are lesbian, don't join the feminist movement. You'll end up sad, alone and lonely. No joke. Cindy mukyala mufumbo, Cindy muyimbi role model, Cindy mukulembeze oshegeera. So message eno bwe kugira mu birowoozo byo SB4 what comes into your mind. Tukyali about Women's Day. Cindy mutuufu abakyala bayingira ebintu baba ate nga banafuya abasajja samwera nga nze nakoowa netombuulira ekintu ekyo. I remember noba ne president yakitekamu ekiteekako omukono kukirwanisa kibi era gwe bonawe nange oli ng'osemberedde mukwano gwo ng'akola ebintu ebyo ffe tukivumirira SB4 media kibi. Kazire wa Alan, what is your take ku tweet ya Cindy? Tweet ya Cindy njagala kumanya bintu bibiri. Specifically nze ndowooza Cindy alina gwagezaako okubanga asindikira obubaka obwo. Tebuli jeno nti bugenda mu nsi yonna. Kitwale kiri jeno. Twende kiri jeno because talina wano gwayogedde linnya. Anti mubuziza ndowooza yange ate mwagala kikubaganyaako. Sorry. Ndowooza ye. Nze ndowooza Cindy alina gwagezaako okubanga awo obubaka. Naye gwe tujja kutegeera gubawo obubaka yeddi yani mu bbanga eritali ttono. Kona yayinza alina okuzza. Weebale nnyo. Bakyala bangi nnyo buli omu agamba amafeministi ne waliwo ndowooza asinga okikozesa. Okitegeera. Saagala mumpininge mumbuuza ani naye waliwo asinga okikozesa. So tutunule butunuzi tulabe kubanga ekyamazima ddala lwaki Cindy yawandiise statement eyo yagiwandiise ng'omuzadde yagiwandiise nga omuzadde ayina abaana bagenda okubeerawo mu future egenda maaso gye tutandise okweraliikirira. Akiwandiise nga saawa zino bwe tunuulira ba celebrities ab'enjawulo
ba inspirinze abaana baffe batambulira mu bifaananyi byabwe naye ng'oluusi emize gye bakola emabega eyo si mituufu so akiwandiise ng'omuzadde so tunule butunuulizi tukiwe amadde ntisa tukiwe time mpola mpola guno omwaka nga tegunnaggwako engeri bino ebintu gye byatabuse tujja kuba tumanya ani gwe badde bagamba okay ebyo nga tuvuddeyo njagala tutunuulire waliwo era still ku social media of late abantu bali mu kwemulugunya nti ebintu ebikwata ku bantu abamawulire mu bibuusa amaaso case in point waliwo omukyala yavuddeyo n'agamba nti waliwo omwana omuto gwe baakabasanya w'emyaka ena mwakalabya akatambyako nga jeno omusirikale yes si jeno omusirikale like waliwo akamperezaako webale ng'abantu beemulugunya nti mwakwata ku nsonga ng'eyo akabaka mwanga n'ensonga endala mpitirivu nnyo ne muzifiirako naye ensonga ezikwata ku nsi n'abantu n'ebiruma abantu mubibuusa amaaso ntandise nawe Kakalamu kati newe twabadde Dubai tulina abantu abadde bapostinganga era abamu ku reasons ze bawa nti show ya flopinze nga bwe balowooza bagamba mbuffe kinasinza owulira nga kibagamba muffe tulina platform nnene naye tulemeddwa okupostinga okuyamba abantu ddala nga bwe badde bagamba bakadama actually waliwo n'omuvubuka omuntu adde tuva ku airport n'akwata akatambi na fena tuli mu musanyu lyaffe n'akwata akatambi agamba obulengera buubwo sho yabulemye ku kisaawe oyo yabakutte yabadde awo ku kisaawe Entebbe kwa bano badde bajja tuli mu interview tujja tutambula tukola nirulaba akwata okalengerako kakaisi okalaba kano buubwo sho yabulemye nimuga gwe gayigwe yeno muli angamba nti nange ndi munnamawulire nesooka ntunuulira ddala munnamawulire n'engeri gyafaananamu nga kwe bayita okwerimbika mu kintu nga tokikola ki kyotaliimu kati nabulidde bulizi busumu nenga kati tunuulira ono naye atwerimbiseemu naye ne mulekera time ye nebikola era nagenza ovaayo nga buli akatambi bakatadde buli wamu nga bwe twakoze mu mbeera emu oba endala naye ebintu by'amawulire bino eno ebyaddala lwaki ebiseera ebisinga abantu bagamba nti tetutera kufaayo tukirize tugaane obanga wasoma ku mawulire waliwo ethics z'olina osooka okugoberera tosobola kera bukezi ku makya n'owulya bulizi allegations oba everything ekyo nakyo nekisasamaza kyonna ekimaze gavaayo naddala ebintu ebikwatagana ku allegations okukwata omwana n'omala gakera bukezi nogaa nti kamutunuze mwono omuzadde nga tunabategeera oli kubanga eno ebeera nga investigation story bwetutuuka ku byaki ku bya rape na biki na biki kitegeeza nti ogenda publishinga story eyo oteekwa okubanga side zonna ozikola ki ozifunye sikera bukezi ku makya n'obuguumira kuba ojja kukera ku makya oberi position nga gwosazeewo omusango already nti oli yakwata naye nze naliko lumu nga ndiko mu kesi ya defilement ne banyibulira emitendera gye bayita nga gwe victim gwe suspect complainant era yali story yannema n'okugusa actually nali sinababitegeera kyobola bino bintu biri sensitive nti na omuvubuka yali mu myaka 11 nga alina omwana gwe balumiriza nti yamuwa 10 n'amurepinga nga wa myaka 5 kati nze mu kufuna story eyo olwedde nze nali mmaze osalira omwana omuwala ono bambi kannyabo baakakutte n'entandika publishing ati story ngenda tuuka ku poliisi osisi naŋŋamba omanye emitendera gye bayitamu omwana bamuvuga ne bamutwala paka nakola story ku radio ne bamutwala paka ikomera ly'abaana bato Nagulu remand home tandika obeera mu musango mu kooti bamuleeta ku KCC awo tinumba mbuuza oyo mukyala OCCID yali awo ekira poliisi awo nga kusimba ne mubuuza omwana agamba ite yakwata omulenzi newankubadde nze olwedde nze mutima gwe nali namusalira ddala ki omusango kakati osinambuuza naŋŋamba omanyi kye bayita defilement emitira gye bayitamu nti ngenda kukyogera kino gwe kinaakosa kikole ki akusonyiwe nti baba bali mu nsonga zino eza defilement ne rape bulabula ono wakeera kumakya oba neyeegaana nga ye bo bageza nti newabanga yamuyisabuyisa ku bisambi just n'amuyisaako bw'ati abasawo ba poliisi balina engeri gye batandika okugamba nti ono omwana bamukola ki
bamurepinga newakubadde ng'omwana mayina atasobola kwogera kati oba ne bakeberanga munda omwo balinamu amazzi olwedde gwe gwe bazuddemu newakubadde nga tewapenetratinga okitegeera so kati oyo yabinyonyola bw'atyo omulenzi nga yakanya kimu kwegana ne mugamba muganda wange wayisaako kungulu okitegeera nagamba nze akaana nakawa 10 simanyi saakola bikiraga nti abasawo poliisi yeeraga nti bakola ki basanzeemu amazzi newakubadde tewapenetratinga ng'olwedde gumukola ki kati nga gundi eriwo yakutuula ngeri bonna baali bamayina omwana omulenzi yayita naweza myaka 18 yes mayina bonna bamayina kyova bamutwala naggulu batuule baseyotinga ensonga bejjemu kyekyaliwo wakati awo ekyo nekimpa ekyokuyiga nti ebintu bino ebya rape omusajja ampeereza akatambi nga temufaayo simanyi naweerezaako ngambe SB4 naweerezaako bayibula gayo abadde ampeeza audio tanampeereza simanyi abadde amentioninga nze namba yange y'essimu simanyi kwanza abadde ngamba naweerezaako simanyi omusajja yatadde yakuto omwana wange naye temufuddeeyo biki oyo ye muzadde agamba ye muzadde w'omwana ye akusinza audio sigiwuze ni mugenda kudda mukwati bali tujjawo akabimpeereza kati nenyo kino kakyogere mu bantu bonna bw'ofunanga ekizibu nga bwekito before tonanoonya SB4 Bible bakakalamu sokugenda ku poliisi abasinga obungi era mufuna amasimu bangi nombuuza bagenza ku poliisi nti nedda SB4 media oba extra digest mugobansonga oba kakalamu oba Alan Cruz tetulina tteeka ligenda kusiba muntu nti tujje tukukwate tukusibe nze nja kuleeta kamera nkutunuziemu oyogera tekimala so kagenda ku poliisi we reporting poliisi mpozi ng'eganya okukuyamba then media yawe ekikube then media ejje then malayo so ekirala nsonga nyongerezaako ku point yo gyoyogedde mu mwezi gwa November wali omukwano gwange brother bamukuba amasasi awo Embaale omwami yamukuba amasasi bamukuba amasasi nava mu bulamu bw'ensi eno oyo mukwano gwange nankubira esimu nangamba Alan Cruz gwe mukwano gwange gwe muganda wange gwe gwayinza okuntaasa nangamba Alan Cruz omwami yakubye muganda waffe amasasi namujja mu bulamu bw'ensi eno twamuziise naye tugenze ku poliisi ne tugenda ne mmajje baganye omukolako yangamba tebaganye naye biri slow nangamba naye mbadde nkusaba taata wange ali ready n'abafamire yange tuwe platform ffe twogere osanga ensonga bajja ziyingiramu ne muganda wange ndi mukwano gwo naye ensonga zirimu mada ziri sensitive ekisooka saaliyo siina bukakafu ekyokubiri ne famire y'oli gwe bagamba yakubye siriyo nangana neddanze ngenda providing evidence naye nemuze mabayi ne munyonyola amazima story sagikola overet nangamba nedda utwamala ne tula biki ne bagira batya omusango ne gugenda maaso ne bamani batukolako ne mugamba olaba kinagamba ebintu ebimu naddala poliisi ebintu ebirimu emisango egyemyene rape mada biki ebyo poliisi erina pesi kwekola ki kwegitambuliza nagenza owulira nga bagamba ate omusajja kati bamukutte bagenda musalira ne muganda naye kati goba mbakuyingiramu ogwo omusango gwe simanyi enkeera nange we banywa ne banteekayo gwe ogenda kukola otya era ogenda kuŋŋamba ki ekirala Ibra abalayi baffe kuba tuli bannamawulire tulina ku educatinga muyige ekintu kino mugobeere stories omulundi ogwaggwa twagamba nti bayoutubers ab'enjawulo buli omu akola stories za njawulo kyekimufuula ow'enjawulo Ibra ayinza okuba nga journalist mulungi mu investigative stories zezo stories ezo obudde okitegeera ezirimu nga buli kimu kitaddewo ku table nja kuwa example ngeya ye Kawesa Solomon Kawesa abalabe embozi zakola nti yakola African Investigative School yali ku NBS kati embozi ezimu Solomon Serwanja webale nnyo Solomon Serwanja nti ojja genda ogambe nti Cruz nyamba naye nga siina bumanyirivu
bumala okidibage ate kindye kyobola bera buli omu era nzo oli bwankubira nangamba story bweti ne bweti nga sigisobola mugamba wakubide ku SB4 oba kubira Ibra. Okay, mu bufunzi tutunulire ekintu ekyo ekintu ky'okwesulayo nagamba ku nsonga ezikwata abantu ati kyetwali tugamba bagamba SB4 abantu bano bagamba muwe ebitalina mulaka obudde mukiremerako ekintu ekyo ekyogamba nti tuwa abantu ebitalina makulu ne tubiwa obudde ne tuleka ebitalina nsonga ebimu leta shum akatuchwaine ku YouTube kuno kokka buli omu yagulawo blog ye oba channel ye nga ina target audience ye jakoze eki jatunuli naye mwenyini interest ye weri waliwo abakola sports nga ye target audience yaji tutte kuki mu byamizannyo waliwo bannafa bakola nga bateekako general news masimanyo ne yagudde mu mwala simanyo ne yakoze biki government babye sente bwesinga nazo channels zikola ki jeziri then tubereye naffe nga tukola entertainment ala ni nateekako Spice Diana we no leta stories za Jono naye nendeta mzee magala wange nendeta isima wange nekola biki netuteeka mu mbeera bwetu Katonda ayinza okubanga waliwo time sports gundi we yali ey'amaanyi ennyo abakolanga ebyemizannyo nga obawulira nga boogera simanyo ne gundi ng'omuwulira nga bamaanyi nnyo ne kati time eno yajjanga ate abali mu entertainment ate ne bataking over nga saawa zino omuntu appointinga Ibula n'amanya nti ono ye Ibula naye nga ne luli ebiseera biwabeerangawo bano bani abayogeranga empiira sema ku super ne ku star basajja abo abamaanyi abali ba Francis nga nabo ebiseera ebyo nga kwebali naye tekijjaawo nti tebakyaliwo buli omu interest ye gyemusuula gy'abaagenda gweowulira ng'oyagala kulaba byamakulu gyebiri nnyo ku channel endala ne kuba TV mainstream n'ogenda n'ogamba nti focus yange kanjite balika mbaveeko tebalina bibaweereza byamakulu Kakalamu oyagala kakasa bannayuganda nti ebintu ebikwata ku bantu temugenda biteekako budde siweerera baana nina bempeerera abatali bange nange nteekako binga nti kambaweerere bebo obusobozi bwange bwebwabutusinonnayaweerera SB4 abantu bemulugunya nti platform zino mulina big numbers muli ba subscribers emitwalo 234 muli mu ba views millions impitirivu nkitegedde fenga SB4 media so tuzenga tuzikolako ne kati obuzibu abantu abatufollowinga oba otugoberera babagala okole boche baagala okole mu kiseera ekyo ate ku muntu omukyamu nze nina stories je tucha followinga waliwo mulamu ya rapinga abaana wagira ke story ya trendinga nnyo bamuje Masaka nakati musajja bamusiba omusajja gwe basanga mu kiyumba iyo story mama w'omwana akuba enduulu nakaba story twagikuba omusajja ne bamukwata tugana tuzana ekyalo kiramba nga biwanvu so omuntu olaba story bwekyo n'omuntu ng'alina empalana ku chairman we oba ku mutuuze munne ajja kukwata akasimu ono yali epinze mu ngala bange natuuze mu ngala we yamugambe wajoola mawire ogera bwoti ne bwoti nga bya bulimba ffe otukubira esimu nga SB4 media tusobola tukubuuza ebibuuzo ebyaffe ffe nga ffe abasinga okukuba amasimu abagala okukola stories bweziti abasinga babalimba baba n'empalana z'ebyettaka ku byalo eyo baba n'empalana mu bantu ng'omuntu batuuze berumangana kati bali kusuulamu so bw'okuba essimu ezo nsonga tuzikolako naye bw'okuba essimu tusobola tukubuuza ebibuuzo ebikakali waliwo evidence kati nga katambi ketwata yo yali evidence nga yeemala bumazi era ne Uganda police neyimukiramu n'abatuuze musajja ne bamukwata nakati akyaliyo ogamba abantu abali tetufollowing nsonga ez'amawulire mulimu abagatya mulimu abatya ebiduduma kyakusanga Alani ng'ono atajja kukola story ng'atya boza omaru oyo tubagenda mu court kuba nali siriwula nga ngeze Dubai nabatuyita mu court ne tuddayo nanyini muganda w'olyo omusibe yatiisa abo kamujja kukiraba evede ajja kusanga tiisa Alani omutiise tusange nga yeefukidde naye tujja kutiisibwa ffe tusobola okuzukulako ensonga waakoma ensonga ezo zemulaba endala zeetagamu akasente ate akataliiwo
Josanga stage bagala kugobeko tugezenge wampe nyonge eri bombo jeteka amafuta ogendeyo kino olina akuteka mu akasente wesanga nga bayise bamujje mu kooti kati ngala ne story obuze butagifunamu mujje mu kooti mulumirize omuntu ono naye bali gwokubira nti gwesenga w'omwana ono nti jamo mize tisera class nga gwa inotekamu nga gwa inokutekamu buli kimu zo talina so story ezo abamu bagala nnyo okufa ku bintu ebikwata ku bantu naye ddala abantu bengi betufaako tebeefiirayo ebyadda tebwefiira. Okay, Alani, ekintu ky'okuba nti ku nsonga eziruma abantu temufaayo okyogerako ki? Nze ngamba tufaayo naye ebibaluma ekyo kibaawo mu ekyo ekiseera nga SB4 yagambye bo baagala okuleewo instantly, which is not bad. Naye steady story ejja mu mawulire nga ku channel zaffe nja kwogera ku channel kozi kino kyekiwono wetudde nga buli omu wano ku channel ye teriiko. Nze nja kuwa example. So far right now abantu bagamba ba YouTuber tebafuddeyo kugira ku gundi ya bisiyaga naye nze nina stories nakozenze nkola ku bantu ngoli agamba ala ninze naona ala ninze naona okusiyagibwa ala ninze naona okola bweti okitegera nzize nzikola back then naye omuna Uganda ye muntu ayakana ekintu time ekiriwo instantly okitegera ekintu bwe kigwawo bwekiti ba omuna Uganda yagala by the ogomuze gwakajja nti singa ekintu kigwa Kakalamu bwabuze engatto ye empya eno gye yajja Dubai omugulu ogumu ne gubula na post ya Facebook n'agamba bananga omugulu gwange gwa right ogwengatto yabuze bana Uganda baagala buli obulina following gendo gambe free ngato ya Kakalamu free ngato ya Kakalamu free ngato ya Kakalamu free ngato ya Kakalamu yajja Dubai, which is not bad. Naye example tuwadde naawe tegatta anti oba wagitutte oba olina ogita n'ogimuwa free ngato ya Kakalamu kakati Ibra Alani baina magezi Okay, ina kumalirize kakati nze nyinza okuba ndowooza ngamba naye engato ya Kakalamu ba Ibra yange Ibra yeyegombye engato ya Kakalamu one nenjagala nkole post yange oba ndetegule yange eriri verified obulungi gowe wadde obudde okitegeera siganye gamba nti oba free Ibra okitegeera naye nsooka ne ngamba Ibra ABC Ibra kwa yagala gatta dots olusi oba munnamawulire olusi nga ebintu ebimu wabirabye olusi n'okubira ku nnamawulire munno story eyo gwekwatako agimanya okusinga n'omugamba gundi ne gundi kyabadde bwekiti munno mwennyini munnamawulire n'akugamba cruise sooka weesonyiwa ensonga eyo erimu ABCD togimanyi gundi yansanga mkivulo kya gwanga mujje nangamba story eno yogera story yo giyingire eyansamba flash namwandu nga munyumba naye era ndoza biragwira twatandika kubyuli wango omukazi yasooka najja ngalaga yani yemutuufu akatambi akasooka okujja naye kati enkeera nodduka olede nga oli yasazeewo dde omusango nti omukazi bamugoba mu nnyumba naye otuula kaizi yatulako ko n'abafamily abo natulako nabo nga story tunabafuluma nakwese mulanga amanye no story tutwetaga giteekayo otandika owuliriza abafamily nabo biboogera ebirala mutuufu yeetaaga ne batula butuuzi nga sibya amawulire nga beetaaga ne batula butuuzi nga sibya amawulire esabe ubundi evudde ku TikTok okwo abaana bajja mu inbox ne banumba jogereko waliwo balista timo oba omumanyi yatandika ensonga zino za airport waliwo yabulirawo natandika bannange gavumenti najja mu inbox byogereko namwe nentula basingamba sukembi gatte basi nawe kubigattagatta nga mbadde nekweseemu katini so abantu ebimu ebintu ebimu wetuulawo okureactinga ng'abamawulire batunenyezaamu twagala kuyamba bakadama naye nga simanyina bwakutandikira kukyabadde Dubai kati ekyokulabirako mwenna temunnayogera ku bintu by'amabaati eg'ekkalamojja era nakyo abantu kyogamba ministry tezaakoze tewaliwo bantu bagwa mu kategori abakoze stories
Ibula mu buli mbeera tukirize kyekyo kinayogedde wali nembagamba nti bannaye twasoma ffenna Ibula naye twatandika twasoma ffenna buli omuntu anoonya interest ye weeri nti nze mu kusinziira ku byenkola buli anja kubeera mulungi nnyo nga nkola ku baserebu interview Basalomoni kawesiraga nti okusinziira nze ku byensoma kati ndabika nja kubeera mulungi nnyo nga ngudde ku story nga abasawo nabo bwe babeerawo mu malwaliro olina agamba ndi wa mutima naye singa jjanjaba akataago abaana ab'emitima mutupostingireko obutaago ab'obutaago batabukidde kyoyogeddeko ku ky'abaana abali n'ekisambuzo naawe nedda no Ibula katini nnyo osaba yakakalamu gyayogeddeko kugamba abaana ababonaabonera ebweru abaana ababonaabonera ebweru si mwe mweka mubonaabona nawe ne Uganda waliwo ababonaabona ate nga bangi andi olugamba nti bannamayoda tulina okubayamba temuggwayo kuba buli lukya abaana abasoba mu 12 bagenda andi buli lukya abaana abasoba mu 12 basaba obuyambi oba oyamba bano nga tebano bagenda oba tesobola kuggwawo ekyo kyo andi mulimu abantu ababonga babeesonyiwa abaana b'ebweru ekisooka balimba omwana akoleza meseji n'agamba nze mmaze mwezi mulamba sirya mmere sinywa amazzi naye nga osobola okukolewo ng'olimulabo nga tolya amazzi olw'ekisa kyakatonda tosobola omwezi tosobola ayinza okuba ali ku dry fasting wewamala wabese ennaku binaga kale nsonyiwa bye nagamba bosi wange yanyizizaamu muganda wange yalikubira essimu ng'agamba omukama we amukozesa mukama we yamusiba emiguwa yamukola ki oshegeera so ne twagala tumulinking up with someone in Saudi Arabia waliwo omwami Haji kati omwami ne tumukalubiriza n'agamba Ibula ebintu ebyo biki bintu mugamba naffe batukabiridde netukuseke ku example to following up n'avuga abamanyi ensi ezo ffe tujja tubagenyi batukunguza bukunguzi eno deri kati tumanyi bitundu n'agamba omwana gyali okuva wendi it is 3 hours drive naye ngenda kuvuga ngendeyo n'atuukayo bwe yatuukayo omuwala n'amusanga ng'aseka musanyufu akoze make-up ng'ali ne ku TikTok byebyo n'amubuuza buzibu ki n'agamba nze wano wantami njagala kudda Uganda naye ng'akozesezza yakozesa ekigambo ekinene kibamukozesa bamusibye emiguwa ne mugamba mpereza ku bifaananyi nti sirina na bwe mbiweereza ne mugamba naye kati ng'osobodde okuba essimu otegeera so omwami oyo Haji yavuga n'agendayo nagetinga disappointed nankubira essimu nga mwennyamvu n'agamba Ibula amafuta gange obudde bwange n'ayogera ebintu byali bingi nawulira nga nze eswadde naye nga omuwala oyo ye Sharifa oba Shifra those two names kyewakola kikyana nokati kyenalaye contract ng'owuli okooye because the contract yali ya myaka 2 agitambuzaako gumu kitundu awulira akooye tolimbalimba kyenalabye abaana abasinga obungi abagenda naddala mu Saudi Arabia bagamba katugende nafuna obuzibu nja kubira SB4 nyambe banange yembeera eveewo ojja funa obuzibu nga sobola kukuyamba naye bakutwala butwazi kati nga kakalamu waabwe okubye kakalamu SB4 olya nyambe waliwo era abali mu mbeera embi ebyaddala ovudde kuona yatulimba waliwo bambi abaana abo anti tubasaasideko gyebali naye ate Ibula oyinza otasobola kumuyamba kuba ebyaddala tugezezzaako ate buzibu tosobola bamalayo bananyini makampani benyini ate munekanyongereko kano tubayamba naye kakama kyabadayogerako nti kampani omwana akukubira essimu obana kuweza message ng'akaba nga yina obuzibu bw'amaanyi nombuuza wakontaktinza ku kampuni eyakutwala n'agamba sinnaba tebakwata masimu kampani ezo tezikwata masimu anti bali arrogant n'aba kampani kati gwe nawe obulwa kubajjukira SB4 yakugambye dda tetuli basirikale tetukwata fugaffe gwakumanyisa nakubira kati oba okoze ng'ojja kugona okola story eno omwana gyakuwadde ogiteekeyo nanyini kampuni Ibula ajja kujja kukuba essasi oyo nuna kampuni ye andi ekirala ojja kuva wano essimu z'abaana abo leero ebeerako namala wiiki nabateze mu bbaawo ojja kuba nogenda ku kampuni weekalakaasi agambe omwana gwe natwala ali bulungi mukubiri
n'ogikuba nga teriko kola ntaliiko amayi nakuongeza kumenya nakawe basi kiro saa 8 mana tata wanfaako lwaki mutuyisa bubi ate nga ffe tubawagira otegeera omusajja yankubira essimu ekiro Neto tuwe example etagwadda. Ngena babulira. Andi neto tuwe yes. Omusajja yankubira essimu ekiro. Nambuuza is this Aran Cruise? Konze uliriza. Konze yesebo. Neto gena tuwe example etagwadda. Okay. Nangamba. So you think you are the Jesus? Kiro saa 8. Mwena mama wa bana. Now, so you think you're the Jesus? Konze, what have I done, sir? Now, you know, YouTubers, you're now becoming a problem. You think you're the problem solver. Yeah? So, the girl, you people are shouting, I hear is suffering. You have a family, not so. You have your son, not so. Please take care of your son properly. Otherwise, I will shoot that head of yours. You there. Wajiri coding. Yambuza. You there. Anti simu yange wobo recordinga ejira gundi. Ejira gundi ya recording atechara. Nze nine teka lyemanyi. Eitakiriza muntu mu recordinga. Kali ngo muntu akutisa Chitya nnyo. Yire kana. Nozo chi recordinga n'enjeka mu simu yange. N'enjeka mu simu yange. Chitu wanti kati che wali recordinga. Sa recordinga. Then tuwe namba. Tumukubire. Abasajja bamutisa. SB4. Twagala kuyamba bakadama. Wano ogambye. Tuwe namba ya Alani. Tuwe namba y'omusajja akutisa. Mukole mutya. Nave tumutise tise. Tumutise tise. Akatengo kayaliko koolu. Aibula sawa kale tandika kukola ku stories etukola. Esimu eyejjeko ewuwo. Gurete namba. Ola bagikubira isima. Isima ne bali bagimukubiddeko yesimu bwetyo. Na isima ya recordinga. Chetukugamba recording. Kati muni ate kumwera bajja kudamba nkubire ba recording. Zo msale yakudda mudde kukubira. Bajja kudamba nkubire. Ate zo story tuzivaamu. Alani baje nkubirako. Waliwo baje kubirako. Playing recording. Nzirina. Zanya recording. Na akaivu zange. Ibula. Kabaka ya sabata mukaza wano. Tuwe namba. Ina recording. Tuwe recording. Gamba nesi before tuwe recording. Alani kino kintu kikulu. Kino kintu kikulu bayida we banaye. Waliwo omusajja ina company. Naye ogenda ngoli mwana wabola oyagenda Saudi. Obakkato bawa. Asoka kukozesa. Wow. Nchogera with experience and with evidence. Toko kigambo experience toli muwala. Experience yako ndiyo. Ati nino mwana nasindika yo mwala na mu recordinga. Gabo tokera with facts. Olira. SB4. Ogambye. Nchogera with evidence with experience. Kakusomesa mawulire getukola. Alani amwe getukola. Nsobola okusettinga omuntu. N'omukola ne muloginga nange wendi ne kamera. Nenkukwata ye experience. Zena kwa customer na yankwire singa no musezi radio diwenga musezi. Nga jineta chobye byabasezi omufere. Abakoyo okay. Kize nsobola okugenda somewhere netekawo kamera. Nze ndigali nyo okulaba n'amasa nga tonyumiriza. Company eyo eri registered ate nawe kimanyi ogimanyi. Naye omusajja oyo yakozesa abaana batukira mu nyumba. Ulira onayo tujja kumulama. Andi onabaliamba. Ulira tuli mu kuyamba bakadama. Abambagenda kintu ekyo kadama. Banyina abambagana embuto nga bafunisiza embuto omwami oyo ina amaanyi kibayo kiti omusajja oyo abana omwana yaswa yajja nantuukirira obukwiye nantuuke wookusatu nemubuuza okukakasa nti yesu netuguluka olukwe omwana nakikola kinamutuma buli kimu nandeeta obujulizi ku mmeeza nabusulawo kati nze nina omuze nze mmanya kati nti omuntu ono mmanyi mwinako akisesi nkutuukirira nga sikusaba yadde ekikumi kuba abasinga bamanyi okozesa ssente omuzannyo oguveemu namukubira akasemu naga nze bwenti nebweti nkoze story bweti nebweti netaka ku side yo bituufu
nanga ka soko nziremu nkukubire yala nkungula simu za sali sawa nga musanvu gwa kiro ngantisa nze tumanyi nze lerere semanya ndi codinga lerere nemugamba tekina dalagisa kuli codinga naye nabadde jasi ngamanya kituufu ekyogerwa wajiriza negendereza lerere nengamba wakibanga kituufu zisiriwo kuswaza kono nali nyeri ba kampuni yo naye kikomye kubanga semwawo n'omusi wakuba esi wakusatu abantu okiridde ate kimanyi tebatukira nzenzekka nze nyiza okuba tutte obuvunaanyizibwa n'enkukubira nga sinakola story eyo naye waliwo omuntu gwe bajja okutuukira aleme okutwala obuvunaanyizibwa kukubira bwetereeze tetezenyera kampuni no n'eririyo kuba oli musajja mufumbo andi olina abantu abakulyako oli boosi nemugaa so sigenda kugizannya nakale tuteese tuteesa nange nze nkyugamye nga musajja munnange akyakikola temanya yakirekera yakendezaamu ayozoba yakirekera sinamalirayo obuzibu obwali omwana gwe mirundi ebiri waliwo option yagamba nti kano sika abaana kano kabantu bakulu abantu bakulu omwana ow'obuwala bwe yakabasanya yali mukabakasanyiziza emirundi ebiri naye nga mulimbye mufunira passport omuteekamu agenda naye kati oyo omwana yemukyamu ogenda otya ku kampani nga tolina nakatabo anti abaana ababuwala kuzi kampani zo nezibafunira obutabo balanga nti tukufuna passport buli kimu tukuteekamu kati era kampani esangibwawa kati naawe omukwese omubisse abaana baffe olw'obulamu mbagamba bebereremu ibula ogenze ku office oli wabuwala ogenze ku office bosi agambye leka wana enamba y'essimu akubidde essaawa emwezi akawongeze mbw ate nsanga ekawempe ku hotero bweti ogenda kukolayo ki kulya nakomba sowali bona wenali eyo nonya yesu Uganda ekutamye tolina mulimu gwa kukola ogenze ku office bakutwala ebweru bosi akubidde essimu ate nsanga jangu meeting wano togendayo mu meetingire ku office mufunye ebirwadde mufunye embuto mumenyeddwa emitima abagenda okukakana abagenze mu biki betuvumirira essaawa zino ebisiyaga lwaki yetamu abasajja tugenda kubanga tuwunzika programu yaffe olunaku olwaleero naye nga tetunnagenda naye njagala nseme nga mbasaasirako mwena abayita mweyo embeera baganda baffe abali mweyo embeera tugezaako kwerwanalwana naye ffe tuli nsiriŋŋanyi mu kidiba abasinga okuyamba kino kyennyininyini ababeera ba embase zammwe bambasada abeezensi be basingira ddala okumanya n'okuyamba okwenkomeredde naye ffe tugezaako naye anti kati naffe katugezeeko kye tusobola kye tuyinza tetubavanga mutugezaako tolina kunyigira Alan ndoba takuyambe oba bweyagala okuyamba essaawa eyo ayozoba talina busobozi bukuyamba naye tomunyigira abataganyi buganda obubaka wange obusembayo buli muvubuka ali eyo weekengere munno tambula ne munno naye nga buli omufuuka mbega wa munno banange ebintu byokusula ababiri musimanyi ono mukwano gwange nnyo banaye buli omu weekengere munno kubanga eggwanga we lyatuuse omuzadde kebera ku mwana wo gy'asomera abasomesa abasula mu abagiragira abayitaayita mu ddoomu z'abaana abakulu b'amasomero mutuyambe musimanyi omusomesa ayitaayita mu ddoomu z'abaana ekiro aba ateebase neyeebase muteekeewo eriisa ejjogi abavubuka mwagala following aba celebrities manya celebrity kigo following akola ki aba mwagala okubeera mu zitiimu ezo muba following buli we balaga banaye mwebereremu ebintu byakaaye maliriza mbagamba bannange ekisiyaga kyakaaye abazadde mwebereremu abaana mwebereremu ababikola ndoza TikTok ya kirisi nedda
ebintu gye biri ebyaddala waliwo story eyabadde etambudde nnyo ku TikTok eye Brazil abasajja babadde bajaguza nga balaga nti Katonda bamumezze era ne bakola omukolo munene nnyo gwa sitaani za the celebration Katonda n'amaliriza nga asindise floods zagize ekibuga kiramba balina n'ekizibu ky'emmere abantu batondoka ne bafa webale nnyo so guys tetwandyagadde kulaba omanyi covid oyo tulina okwebuuza ebintu bingi lwaki yajja ensi yonna saalyagadde kulaba lunaku luzikiriza nsi nga covid bwe yali atukoze so guys naye ffenna twebereremu ensonga kanjeho nenkofira ensonga yono gavumenti egiyingiremu yes egiyingiremu naye tekimala abaana bali ku social media kuno ku TikTok nga bo bali open baposinga zi video zaabwe beewaana beekisinga biki gavumenti erina access kunoonya omuntu oyo waali babakwate babasiba bano batuyite baffe tukavalinga stories bwezitu nze kyenteesayo mayibula tujja kuba kyakulabirako waliwo buno obuwala ku social media obubikola ebyo okwewala ebintu ebyo okulabibwa abavubuka n'abaana na biki byonna nze mbadde nteesa bajjewo WhatsApp bajjewo Facebook wuliriza WhatsApp Facebook TikTok Instagram YouTube byonna babijjewo tusigaze SMSs tolina kyolaba ensi tutambule butambuzi bwe tutyo wulira wabijjawo nebirekeraawo kiri ensi ku wulira kiri bwe kiti endowooza yo oyo olowooza ku kintu ekisoboka emikulu gino egya social media tekisoboka nekisoboka kikino alani ekisoboka kikino neba banajjawo wulira kakalamu neba banajjawo TikTok nebagibaninga tekigenda kulekera oba tukijjeewo kiribanga okujjanjaba omuliro n'olujjanjaba kwabba naye nga munda wavunda kiba bwe kiti gavumenti erina obusobozi obutulakinga abana babikola abavuddeyo abali open abikola kwata ng'enseera aba otabana mawulire nti mujje ono mubadde mumulaba nti ku TikTok nti ye tumusibye wano omwana eyakuba Pretty Nicole nakati akyali mu kukomera just kuba okitegera just kuba naye kuli kuba bayita abakazi mmanyi nobakyaza omuli musajja alina ebirevu mumukyaziza ayambadde sikaati akola ki ani amukyaza babakyaza amawulire omusajja akola atya temunkwe bantu naye wakibanga tuku kukirwana okwogera obwogezi omusajja agambye bakola ki okwogera obwogezi okyaza bwaki ibula nsaba ani gwe nakyaza SB4 kamaliza ensonga eno okwogera ogamba Uncle Ibu gwe wakyaza omusajja alina ebirevu alina waliwo no gwe baleete yali ateekanga n'obuntu bumutu tebamukyaza bannange muleke mmaleyo ibula muleke mmaleyo ebintu bino siragavumenti ekingiramu nekikola bwe kityo asirikiddeyo bannange muleke mmaleyo ensonga yange saagala mwesibe ku muntu nga si kyali kituufu ate ibula shene erina okuggwa ng'otuwaddeyo view kubanga abantu view yo ibula olina tubuulira no tuyimirire wamu ffenna tukirwanise kwata wano ibula mu buli omu mu busobozi bwe nasanyuse nnyo my sister my big sister one of my rich friends Susan Bujingo bambi ekintu kyakoze kyabadde kirungi nnyo Susan yayogedde view ye yabadde nnungi ne oba oli awo buli muntu alina obunafu bwe so buli Susan lwayogera ekintu ne bavaayo ne bagamba ABC but nekiyakola si kyekirungi naye naye nga okufaza ensonga gyayogeddeko ebadde nga mu ggwanga mutuufu kikumi ku kinnaakyo era Kakalamu njagala okutegeeza
wegendereze gy'otambulira ennyonyo zaagala nnyo naye bajja kulimbalimba bakuteeke ku olaba nti ttima lyanyonyi nakalinyemu bagazinemese mu neti owaayi gweka tebakubwebwena mubeere bulungi bweraba nsonga yange mwebale nnyo